bitu ebyo byonna nga tumaze va bitu ebyo byonna kiba challenging okukiriza omuntu nti Mama Maria yarabise kuba mutatula mulaga naye abantu babatera kufu Solomon yakola emboozi ono obasiba kanagira emboozi gyoyogerako eyo ku lusozi n'atuwa ne gundi Mama Maria badde alabikanga mu bifo ebyenjawulo naye maama mu Uganda yokka nebweru ayinako ko gye yalabikira mune ekitabantu ky'Rwanda yakiranga ate n'ekitabu ky'abantu Rwanda yakiranga ate nti buli wajja abaako kyakola ki kati wano tomanya kati yayinza okuba gavumenti egenda nga kiki kubanga buli wabaira ajja yalanga genocide n'okufa kwa Byalima yali mugagga oyo mukoddomi wange yali mugagga nga bw'omanyi abagagga Ajibadiru Ndawula naye obwavu bwonna bwaliko bwazuula era Hamid atuusa n'okuwanga nange ayisima tobigenda wala ojja kundeetera ebizibu nyinza n'okwekola ekikyamu Zura kye yankola ndifa nkirojja Zura yatta amaka gaffe n'akasente n'akatwala nga wa mukisa kuga Zura mubi muzibu alinganga sitaani oba oyambala sokisi ekigere kisembyeyo okwambalwamu saizi yakyo yaba nanyini ki tekijjaawo nti oyinza obayasoka yakola ki kati bakebera omwana waffe ng'omwana abadde amukozesa abadde omuntu mukulu nga kiraga tamusinga obukulu ekyo nakyo kibi nnyo very good naye ate tekitegeeza nti Haji oyinza omulabirawo nga bambi n'akantu ke katono nnyo ng'akantu nakasepulingi nabadde nange mbigoberera naye ekyasinze okummalamu amaanyi n'okundeetera okufiiringa so small ke katambi ako akabadde ku NASA mukyalo oyo alaga nti anything can happen ate kakati engeri gye kiri nti obulamu bwe buli mu matigga tosobola na kumanya ani agenda mutuusaako bulabe kati kizibu okumanya ani agenda mutuusaako bulabe asobola okubeera owa saidi eno asobola okubeera omuntu owa bulijjo kino kyengera okukosa Saimu wakiŋŋaanako okukyogera naye balusikino bangi mu musango guno ogwa Zura kitegeeza ki ekyo tugende maaso n'abantu ojja kukitegera nga nkinnyonnyodde naye nga kyo ekigambo kiwulire bakiyitaani balusikino bangi kiddemu bakikunnyonnyole mu musango gwa Zura kati emisango egiri mu kooti omukazi era n'asigala ng'akyagenda okukola appearance ku YouTube nawa okukakasa simanyi sawa zino Hajati kikyakakasa so tuddeyo ku nsonga yaleeta Hajati mawulire yajja kunoonya justice yaki ya mwana ebisigadde kati tukkirize buli amuyinako akakuku amuwabire independently Haji genda omanye ensonga z'abaana gye bazimalira genda omulopo musabe abaana bo mwaba abannira mugende mumuwabire mumanye ebyo gye bituula mwabagamba ati yanzitira obufumbo mugende mu kooti ya Kisekwa buli omwage abebyapa buli omwagende gyakola ki kati wano tusigaze keese mu gye tuhandolinga kituufu omwana yakozesebwa oba teyakozesebwa tukwate omwana tumugye emikono gy'ababiri abeere ewantu wanaafiiringira secure nti waalituukira okuggibwako obujulizi abe nga tali influenced by either side ya Haji oba eya Hajati state temulya buli bunyeebo olw'okuba nti simanya biki obujulizi obuyinza bubaawo okutwala omusango guno mukole n'obuvunaanyizibwa bwa mukakasa nti mu protecting obujulizi omwana asobola okujja mu kooti n'akubwamu ebituli nga naagira byatategeera lwaki ali mu conflict of interest nti ali wakati w'abantu babiri abamuyinako obuvunaanyizibwa ono abadde amulabirira ng'oli amulabirira oli maama we ono kitaawe muto amaze n'abebbanga okitegeera kitegeeza ateekeddwa okuggibwa mu bbo ne tuddeyo tutunuulire nnyo ensonga y'omwana waaba yayonooneka nga yakozesebwa ng'eyamukozesa si Haji naye akola eki n'amanyibwe kubanga tulina okwadressinga ensonga y'abaana batandika okukozesebwa nga bato Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lyennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.
okufuna visa ekutwala muzinga Canada, America, UK, Australia, Europe tekibangako kyangu. Kin Travel Sport Consults Limited tuzo kuyamba kugwe alemiddwa okufuna visa gye weetaaga. Tukola ne ticket bookings, hotel reservations, okugobera ku passport n'okulambuza ensi za Africa ez'enjawulo. Tulina obumanyirivu obusukkuluma ku kirooto kyo. Tusangibwa Najjanankumbi Entebbe Road ku Naye Shopping Center, Office 02C. Tukubireko kati tukuyambe. Kin Travel Sport Consults Limited. We make your dream destination come to reality. Saimo official na josinzira okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifaanaganako bweziti yonna gy'owangalira mu bitundu by'ensimba abuuzaako n'embeba z'okubeera mu making sure nti bimwogera bigwanidde oyita ku mutwe okubanga microphone eba ebifuna bane polisi yatwala eddinisa Nadda mu luggi Maria okakasa ne mu luggi yaddamu ne mu luggi yaddamu bamugjawo eri ne kati polisi kyeba ekola ekwate kiweetiye situlewo enju eyo mbu oda yava Lubaga. laba mama Maria Uno muzungu boda naawe ndagwerayo ekigenda kubanga mama ogenda na sente zakkiriza tezaga twakubagatinze problem gye webalese ekyetaano mama Maria nakwata eteta ne baleeta olwasa mama Maria nagana olwasa mama Maria nazaayo olwasa lwakubagatinze obuzibu bwennina buli boda yatumanyidde nnyo naye nze obuzibu bwennina buli bwe abantu buli akibuliddeko mama Maria ali mu ddinisa buli akibuliddeko nti wali mu lusozi mama Maria mwali abantu bajja ne basabira ddala ntegera bulungi kati nze obuzibu bweni mu kufuna mwana abali mu kukola challenge ezo bali ebemwe nti bali mu kigambo kuvula kinene ne bali mu bayina kunafuya bali mu kunafuya abantu bendabyeko soko ove kubano ba mu ddinisa lyange mulimu mama Maria nendi kubano abawulidde nti ddinisa lya neighbor lirimu mama ki bajja ng'olabira ddala ayaaya n'agamba maama nkolera ku kino maama nkolera ku ki kyova nze sinafunayo challenge yannyumidde lwansonga nti nze ndaba amaanyi g'abantu okukkiriza kw'abantu abamu wekulye bino ebitandise okuwanuuzibwa bigenda kukkakkanya okukkiriza kw'abaki kwabali I believe the Catholic Church ekyatabuddwa kituufu ekyokukola ki ekyokukola naye ndowooza balina okufuna ekyokukola ki enyumba bagisuule mu kaseera nga okukkiriza kutandise okunafuwa n'enzikiriza endaga zitandise otutwalako abakkiriza okulabika kwa mama Maria okwogerwako kutesitinze nti abakkiriza mu Catholic Church bakyali baki tusooke tuve ne byavudde mu kubala abaki naye gye kigenda okgenda agenda kunafuyizibwa kigenda kunafuyizibwa naddala generation eno ya social media and we are not going to attack abakola challenges tulina kutakolinga abatambuza enjiri ya mama Maria ali mu ddinisa yaki babe batono kyobola ddinisa balitwala mangu obo kantu kangu mkategedde nkufuna nzengezaako kuva eyamaze nadda mu luggi naye mama Maria sigwe mulundi gwo ogusoose wano ogira mu 2012 yali alabikiddeko ku bbaati era emboozi bukedde egiina ndowooza bukedde engeri gyeyotambuza ekizima komao bukedde ogimanyi mugataliko nfufu 2012 era mbasaba bali mu kukumyawo mboozi zaabwe zebaze bakoleze ez'amaanyi nze we nagiviirako ku mboozi y'ekinamba Robert Kawushenga yonna gy'oli Katonda akuwe ky'osinga okwagala oyo yali ne watuvuga supidi musajja gwe mwe namba ejja wano yali yasimanya nayite kanongo obuzalina kuti abantu nga beesiba omanyi obuso bwali buli wamu nze banne baga wa mukisakiriza nga talabyeko nze nagaana okwesiba obuso kasi walina mputu just ne batugamba nti ewaffe esimanya mu kiwepe esimanya waliwo alabiseewo ne tulinya boda ate omulembe gw'abagologosi omalemulabako teyali 27 oyo yali 28 mukajja kakonkone nyumba yali 28 akagologosi obukalabanda
akakalabanda mbu simanyi oteekawo evuba oti nga tumaze okuva mu bintu ebyo byonna kiba challenging okukkiriza omuntu nti Mama Maria yarabise kuba tutatula mulaga naye abantu babatera kufumu Solomon yakola emboozi wano obasiwa kanagira emboozi gyoyogerako ey'oku lusozi n'atuwa ne gundi Mama Maria badde alabikanga mu bifo ebyenjawulo naye maama mu Uganda yokka n'ebweru alinakoko gye yalabikira mbuno ekitabantu kyerwanda yakiranga n'ekitabu ky'abantu Rwanda yakiranga ate nti buli wajja abaako kyakola ki kati wano tomanya kati yayinza okuba gavumenti egenda nga kiki kubanga bwe wabaira ajja yalanga genocide n'okufa kwa Byalima isima munzikirizayo Mama Maria okkiriza nti Katonda asobola olabika bwatwawukanyeeko afunayo obweddaasirise sibikirizizaamu sawa yonna enguudo zeerwa nze munzikiriza yange egamba Katonda ali buli wamu wonna wonna era mu Luwarabu tuga nti alibasalu awulira alaba akola ki aba buli wamu wonna ebya Mama Maria sibikiriza toyi kifo kya kuba amajini gonna Katonda yali agakuŋŋaanya gakuŋŋaanyizibwa mu toyi na mu mbizzi era ffe kyova olaba mu basiraamu kyova olaba ffe mu busiraamu toyi etwakopa nkola ya Buganda toyi ebeera mayiro 3 n'ennyumba era obusiraamu bukwatagana nnyo n'Obuganda toyi era ffe ne mu busiraamu kibi nnyo n'okuba ndaba nnyo abawala basereebu abayimbi basula nnyo ne mu toyi ezomunyo naye gasipangisa nnyumba eteri mu toyi n'ebyo ebizibu ebitabaggwako ennyumba tosaana kusula mu nnyumba nga muli mu toyi Mzee yaolese ebizibu. Kyogamba isoko ne papa omuzida. Muganda amasoko yo. Kyogamba Lidda kambuza kibuzo ekyangu. Kyogamba ennyumba ya hamu munda temuli toyi. Ye lwakyali walati sijigendangamu ayina yebweru avuga okapiki. Ne ennyumba toileti yo mu nnyumba eyagala ogikozesa ndoza mwezi ogikozesemu omulungi ogwo ng'obadde ofunye ekizibu ni abantu mukozesa amaalo ne muddira amaalo gammwe naddala abawala basereebu abayimbi banyi netoyiza mu nnyumba mbi nnyo ekizakitire neŋŋenda kukyaliko enkoma si enkoma ennongozi toyi mu Amerika bagiyita na rest house ewantu wonna kifo kya bbeeyi nnyo kya buvunaanyizibwa nnyo buli nsi bagiyita erinnya lyayo toyi kifo kya bbeeyi nnyo waffe mu Buganda bagiyita kabuyonjo kwega toyi bw'oba olongoosanga ennyumba amaanyi gonna sooka ogateekeko toyi obuyonjo bwonna na buki nedda ezo ennyumba mbi abantu bakozesa amaalo bo ne bagayita omulembe ne bakozesa amaalo ne beereetera ebizibu ffe mu busiraamu amajini gonna ffe bagamba ne bw'oba oyingira mu toyireeti soosa mukono gwa kkono okugulu kwa kkono ng'oyingira ate bw'oba ofuluma mu toyireeti era okozesa mu kugulu kwa ddyo ate ne bw'oba wakimanyira nedda ssebo oba wakimanyira ate ne bw'oba oyingira mu toyi obawo n'edduwa gy'osoma ne bw'oba ofuluma mu toyi obawo n'edduwa gy'osoma neggwayo eggwayo oyina muze mubi gwakulinda kumala kati abantu baffe tulina obbagamba kyovola ati temuggwa bizibu temuggwa kutabukatabuka musula mu majini gammwe amajini gababonya mumuddidde amaalo ne mugafuula omulembe naye nga toyi mu butuufu esaana kwewala toyi mu butuufu esaana kubeera bbali ate bw'oba ogitadde mu nnyumba atisi gikozese once a month ne buli ddakiika anti balya nnyo abaana abawala balya bafuukangaakaana kajjewo oku wiikendi biru y'amazzi negenda mu mutwalo gwekimanyi omuwala ne bw'oba okyazizza muwala bw'asooka mu toyi n'apatayiti efa
Bale tetugenda yeyo. Tutandise tutya leero. Hajat Zurah. Tugenda kukiddako. Adada tugenda langa tugenda Saimo. Langa nana tugenda. Langa nana. Ebyo sobola okuleka. Twala. Nedda sebo. Genda kulemesa. Gamba mupe. Tugenda. Langa tuve wano. Langa tugende. Nana habo mouthwash gendo berenga atomukuna neche ekiba kikatwale Nana habo mouthwash basebone banyabo ate ne kalwayo Nana habo mouthwash amanyoga kuluma olira side emu ebyocha binyoga bisanyalaza amanyogo afuna Nana habo mouthwash bagamba nti no ali mu drug shops ne supermarkets ezenjawulo gwali ebweru w'eggwanga osobola okubanga atokwa ku namba ya fee y'essimu n'omufuna ale bagala okubategeeza muleke ate katulindako kenjaga banye ebintu biri serious note Era likuba toyi. abawala basista baffe mubanga mugenda owabalenzi waliwo n'enva z'otolya tolya bijanjalo ng'ogenda w'omulenzi wo tolya fene oyo mubi nnyo nagukira wansi tolya mpuuta naye omuwala ayinza ogenda w'omulenzi we najja n'agawuuta ge gonna ga mwaka mulamba N'empuuta bale tebagiryanga. Lawrence wandiikayo concept twetaaga soya kojja sula kojja lubega bw'oba ogenda w'omulenzi nywa byakunywa byereere byokka n'ekibinywa n'ogenda w'omulenzi n'otuukira mu toilet ate ne mulwayo ulidde nange ekyattoyo sikyagadde N'ebyennyanja ebyo babikendeeze. kikagadde nange kale kuba ku namba esimu eyo osobola kubanga tofuna Nana abannaffe aba Kin Sport Consult nsula kankoleko ssebo Kin Sport Consults Limited bakutegeeza nti no gwayagala okutambulamu okugenda ebweru w'eggwanga visa ya America ogezezzaako kunoonya appointment naye ekyagaanye tugamba nti ffe bakabaka mu kufuna appointments gwayagala okugenda e Bulaaya naye nga visa zikyagaanye jangu oyogere naffe tulabe kiki ekikulemesa okufuna visa nga tonnagenda ku applyinga mu kintu kirala kyonna wadde nga oyinza okuba ofuja invitation nga tonnagenda kuteekamu kwa visa application mu ggwanga eryo sooka ojje tumale okutunamu tulabe eggwanga eryo essaawa zino ligaba visa bali ennaku zino lyakalubyemukko olumu ensonga lwaki abantu baba ma visa lwa nsonga nti timing olumu ebeera ki nfu kale jangu buziko travel sport consults twogeremu tulabe ekiyinza okuba nga kiddako tulinajja ku shopping center awo enajja nankumbi ojja okubeera nga ate otusanga basimu ne bannyabo okuzannya kitundu kya bulamu naye ate singa kijja ng'ogenda kuzannya nga bw'owangula kinaalabika kitya osobola okustandinga omukisa ogw'okufuna biliyoni 1.5 ng'ozannye akazannyo kaffe akamanyiddwa nga Powerball otegedde bulungi kakati akazannyo kaffe kano aka Powerball kyangu nnyo ojja kunyiga *278# osobola okubeera nga ate ogoberera endagiriro olabe engeri gy'osobola okuba nga ate ozannya naye nga kuzannya kubeera kwangu nnyo olonde namba 5 singa ennamba ezo 5 zonna obeera ozimakinze kitegeeza oba ogenda kwegatta kwabo abagenda okustandinga emikisa egy'okuwangula biliyoni 1.5 singa muba mulonze bangi naye ate singa omukisa gubeera nga gwazannya ate matching namba 5 nga tewali muntu yenna as matchinze kitegeeza nti automatically oba okubye jackpot era n'ofuna biliyoni 1.5 enamba z'essimu kwezio zosobanga kwako kusobola okumanya ebisingawo oba n'ogenda ku petrol stations eza Shell ojja kubanga osobola okubanga ate ofuna obukonge obw'okuzannya omuzannyo gwaffe guno ogwa Powerball ate obulamu ne bwongera okubanga ate bukwanguyira mbaaniriza ku lunaku Simon zijukizza obadde ku Powerball eyo ozijukizza omukazi yatuyima ati gobagani simanyi musumba yalina ebigere by'embuzi tiyagala nakuba beti ono si beti guno muzannyo omunzijukiza bwe yagala nakuba nasiba akapapula nawangula sente wazali miliyoni 10 ng'okujja okumuleeta ayogere ku sente bazimiwera mu kamera naga asijja kusobola abantu bajja kundaba musumba asiba akapapula mune bamuwaayo nnya nekinzijukiza ole yagamba nti yo kugaana omusumba biliyoni meka bannaye 3 kakati basibo ne bannyabo mbale nsa tutandike kakati ndabanga wadde batandise obutatandika basibo ne bannyabo weekend ebaddemu ebintu nze ekibuuzo kyange ani yayisa abamawulire ogoberera ajati kunassa ye kennyini ate nga babadde baswaza ye ate kati twatutegedde tutya nti gyali twabadde mu office wa Balamu naye nagange nayitirako ku Nassa
Hajati buli nawabeera tumugoberera. Hajati buli kimu alinganga gavumenti eno. Buli kimu akisobola. Hajati talina kyatasobola. Hajati ntandika oba tetuna. Watandise do yatandika. Hajati namutidde. Nze bujjo ndaba Hajati oyo. Ninga omuntu nga ninganga gwe mmanyi. Bulijjo ndaba Hajati oyo. Ni nga Hajati nga ninganga gwe mmanyi. Ng'omwefaananyiriza. Nga mwefaananyiza. Nenga ndowooza abantu bafaanana. Nenge gikishanana. Gikishana. Mwankumba kyala. Ne kati nagenza okulaba full figure ng'ali ku sayidi nnyo ya Haji. Ng'ate full figure ali ku sayidi ya mukulu wange. Mukulu wange bamuyita Senga Amida n'amatovu. Omanyi. Tugatta taata twawola ba maama. Tuli ba Luganda. Tuli ba Luganda. Senga Amida n'amatovu. Amida n'amatovu. Oyo. Ze gavumenti nange nalina ddene ne gavumenti yagikendeeza. Olidde. Kati nagenza okulaba nga gundi full figure ali ku sayidi ya sister wange. Nenkubira ku sister wange essimu. Nemugaba abasaamu alaikum musalamu sibete. Nanga full figure yaŋŋambye nti Hajati yakulemya obufumbo bwaffe. Naŋŋamba muto wange saagala ogenda okwoga gukyoga Hajati tomujjukira. Nagazuula tomujjukira. Zura yatta obufumbo bwa muganda wange. Era buli wenda bazuula. Ngamba nayongedde omutya obanga Mungu amujjulira. Zura ali mu myaka gya Senga Amida. Bwe kiri. Nedda bannange. Ati soko olire. Zura muto. Ati soko ompulirize. Soko ompulirize. Kale ne bwaba muto. Nzala munana. Nefe Zura Senga Amida omusajja gwe yasooka okuwasa mukoddomi wange. Gwe yasooka okufumbirwa. Bamuyita Ajibadiru Ndawula. Era bwe njogera wano ndowooza ndaba kati Ajibadiru Ndawula abadde ne restaurant emundeeba nga bagita Emirates. Kati n'avaawo yazze wano wa Pastor Kayuwa ku Balintuma Road we wali restaurant eyo. Yali mugagga oyo mukoddomi wange. Yali mugagga nga bw'omanyi abagagga Ajibadiru Ndawula. Naye obwavu bwonna bwaliko bwa Zura. Era Amida yatuuse n'okuba nga ayisima tobigenda wala ojja kundeetera ebizibu nyinza n'okwekola ekikyamu. Zura kye yankola ndifa nkirojja. Zura yatta amaka gaffe. N'akasente n'akatwala. Nga wa mukisa. Kuga Zura mubi muzibu alinganga sitaani. Ate bwe kyatuuse ku nze nga yatta amaka ga sisita wange saaga kulaba na ku Zura. Kwanza bujjo ate banne ebintu byefaananyiza ebintu byekweka. Nze bujjo ndaba Zura ono. Nenga Zura ono nga ffe nenga ndowooza abantu bafaanagana. Ku nsi ebyalo bifaanagana. Amannya gafaanagana. N'abantu bafaanagana. Nga bw'olaba Misaaki bwe bamugamba yafaananyi madamu Namboze. Ne Lutala alinayo kopi. Ne Lutala alinayo kopi. Lo budget Lutala. Olida abantu bafaanagana. Ne natidde Zura. Ne Zura ekizibu kyafunye. Ku bintu bibiri ekyabadde ku NASA. Zura mutemu alinganga gavumenti eno. Zura ayinza okuba nga yeeyitidde ab'amawulire oba abantu kati tubeebaze bayiza okufolowinga ebintu bino. Either nga yabadde agenzeyo mu bubba ate abantu batulaba. NASA agendayo atya. Kati ku NASA nti omanyi be bakafulu bokkola ebicupuli. Byokka byebikolebwayo oba. N'emirimu emirala ne basinga bicupuli. Kakati lwaki oyawolowo. Nedda tetukuba business. Nze ntera ogendako ku NASA nga nina byenjagala. Amasajja no gakubirawa. The biggest percentage lwakwa kati ndavaayo sigyekolera. The biggest percentage emirimu egikolebwa ku NASA si gyegyaki. Ne lwakuba engeri gyeri NASA road NASA waffe mumujjukira. Kati kitambulirako ki? Kati ebicupuli mwebali babikola n'emirimu egisinga okukolebwayo. Kati ngamba kati nyo tetugamba nti ewakolerwa ebicupuli yokka tukigeneralizing tusobola okuttiramu emirimu mingi erimo yagikola ki? Printer waliwo n'amawanga nga printer waga akolebwa wano ku NASA. Eggwanga ddamba wabweru. Ekyo kimanyi. So bira bingi ebiriyo. Anti NASA bayitirira obugezi oba obukujjukujju. Ate NASA buli dduuka ly'opangisa liteekwa okubaamu ekyuma ekikuba empapula. Oba oyagala oba toyagala. Era ku NASA tebateekayo botiiki.
tebatekayo restaurant waliyo business ezitagenda ku NASA zinali mbaddeko ku NASA nenayo kojja wange nga n'edduuka bakola ki ab'emmere babaleetera waliwo oluguudo eno wansi ne Nakasero emmere bagireeta ku NASA totekayo boutique totekayo saluuni totekayo woofiisi ogiteekayo bayeegenda n'ebyo ku NASA abeerewo woofiisi nabakuba mpapula nabakuba bintu byonna naye ze kyenneebaza ku bannayuganda nti bannange batulaba era tubasiima gundi Zura ayinza okuba nga teyagenze na bannamawulire naye bannayuganda kati batuwetegereza nze olaba nange mpita mu bantu ne bangayisimawo nakulabyeko sayimu sayimu afuuse ekizibu nga bwe nabaganda wegomba mami Teddy era abantu bagamba yisima nakulaba ku sayimu nga weegomba Teddy ne bagamba Teddy muwagala sijja kusirisa sijja kusirisa ye Teddy mwetaaga mutima gwa Teddy paka nga maze gumenya ne kugo wali kujja wera Teddy ye mwetaaga ebyekikulu ebyase mpozi guwa ngambo sabirayo mugencho omusajja akufa akwetaaga atajja kulemerako Hajt yabonyabonyanyo sister wange singa yetonda Hajt tasobola kulokoka sitaani talokoka uli nedda seba totidde ki Hajt tasobola kulokoka kati Hajt byazaakola golaba oddira omwana wo gwezaalira n'otuuka n'omugaa nti kankuwa enkumbi n'otuuka n'okuddira omwana n'omukweka emyezi 6 nti bakuwe miliyoni simanya mmeka kati nga gy'omukweso tubaba ne twagala nnyo obusiraamu tetubeewaanirako ffe mu busiraamu n'etteeka ligamba omwana omuwala bw'awezanga emyaka 12 muwawule ku balenzi wadde bonna gw'obazaala ne gw'oddira nti omwana awezezza emyaka 14 oba 13 n'ogenda omuteresa ewantu omukweka eyo kyova nti omwana bambi bakimutuusaako bamubabula bamunyiganyiga bamugaziyagaziya tuli bazadde naye omwana ebyamutuukako lipooti y'ensambi agamba nti omwana bakizudde abadde akozesebwa abasajja ab'enjawulo omwana kafulu mukozesebwa sikwonona kubanga ekyamazima omusawo waaba alaba ekikula ky'omusajja kimu ekyasembayo bagamba nti abadde amukozesa amusinga obukulu so tebasobola kugamba nti owa sayizi eno n'owa sayizi eno lwansonga nti sayizi esembayo enneneko oba ennene abakebeera be gibakola ki gibalikogonaizinga nti woba oyambala sokisi zino ekigere ekisembyeyo okwambalwamu sayizi yaakyo yaba nannyini ki tekijjaawo nti oyinza oba yasooka yakola ki kati bakebera omwana waffe ng'omwana abadde amukozesa abadde muntu nga kiraga ti amusinga obukulu ekyo nakyo kibi nnyo very good naye ate tekitegeeza nti ye Haji oyinza omulabirawo nga bambi n'akantu ke katono nnyo ng'akasepulingi neda serious note kisoboka bannange kisoboka temuwakanya nze namulabe ne mukanzu ng'olaba tekewuuba musajja wattu kati Haji bayinza okuba bamulanga magundi mwemage yayimagana kayima ne wekaba katono kabeera kankolera kayinza okuba nga bambi katono nnyo bwe kati ng'akange nga kalinganga kati abasajja baakula abasajja balina ebintu bibalinganga ebyabasudani wano abasudani be basinga emiti eminene wulidde naye abasajja baakula emiti gyabwe ne kati Haji musajja wattu bayinza okuba bamulanga byanfuna bamulanga lwa ddiini ye bamulanga lwa ggwanga lye naye nga n'akantu tekenkanangananga ebyenfuna Haji abadde abina Zura tagwa bigezo gwe tasobola kukwagala era nze mumanyi naawe muganda ge tasobola kukwagala nange tasobola kunjagala maama we Zura tagwa bigezo atunulira ssente oba gwe oli otya neyanza yisima kimala
Kugosimya amato sogola. Hajati Chakantu baba kasalemu bakaleke. Kakati. Ekisoke kino kya Nassa, abantu ba Nassa. Omanya baddugavu tuli tu emotional. Mulekerawo kyamuka. Nagwe nawde mu video kye kikuleese wano fe tukuba bicyupuli. kwe kuchamuka okwo. Nange nakawulidde. Muchamuka. Ega ebicyupuli ku Nassa kikyali kivumo kya Ati nedda nayo omanyi we butayimbu etuuka kati olwo enjogera yagamba nti abaganda babbi. Olunaku lw'olifiirwa omulimu olwa layini eyo ndomanya nti kibi lw'oliddayo n'ogamba nti naye bulijjo tukyogera nga tukola ki naye kibi. Kakati gwe okyamuse owooza ffe wano tukuba bicyupuli naye nga wetuba tugenda for a serious business towandyagadde to associate yourself n'ebifaanaganako biki ffe twabeeranga kula bonitawo nga tukuba tickets naye nga ku Nassa olina zoyagala okukubirawo olina zotayagala kukola ki oba kitegeera kati already yo confirming documents oli ayinza balina document ey'omugaso gyagala okukola ki okuba nga teriko nesene natagikuba so tukendeeza okucamuka okuki ekyo kikulu nnyo Simon Kyoga njagala tutunulira developments empya Nyanzi sofa ng'ebintu ebitambudde okuluga twatuse ku Nassa ekifaananyi kye nabye ku Nassa n'ekigatta n'ebigambo omukyala bye yayogera n'engatta n'ebyali ku kooti. It looks like Hajati obulamu buli mu matigga. Ekyokusatu ndabanga ensonga enkulu gye tutandise okuvaamu katandise okugenda mu busongasonga tuyina we tutakkiriziddwa kusima bulungi. Sima oba naawe Nyanzi bw'otyo bw'olabye ndabanga bonna balina obuzibu bwabwe bayira bwe. Naye submission gye nakoze wa Kasukunuza yagikoze ku Lwamukaaga. Chimanye mukabaka genda kweze emyaka 10 nga kokola muziki kati nakwagenda kujaganyiza enzimba z'okufuluma 8 Novemba kalenda hoteli Makindye ku mutwalo gumu byebye emitwalo 2 emmeeza ga 4 ga 10 Novemba NNCT Mitiera ku mutwalo gumu byebye emitwalo 2 emmeeza ga 4 emyaka 10 ekyakabako nga kyakalanya siteegi ebisigadde mbirinde mukalanga akaddako. Mpagundi ekyamazima Simon ngera bannayuganda abalala byonna ebigenze maaso mu wiiki ku nsonga ya Haji ne Hajt Zurah nabadde nange mbigoberera naye ekyasinze okummalamu amaanyi n'okundeetera okufiiringa so small ke katambi ako akabadde ku Nassa mukyalo oyo alaga nti anything can happen ate kakati engeri gye kiri nti obulamu bwe buli mu matigga tosobola na kumanya ani agenda mutuusaako bulabe kati kizibu okumanya ani agenda mutuusaako bulabe asobola okubeera owa side eno asobola okubeera omuntu owa bulijjo oba omuntu yenna abadde amuyinako obuki obutakkaanya n'abeera ng'akozesa opportunity eno kyankubye wala nnyo bwe nakirabye. However tulina main issue gye tulyovaako mu nsonga z'omwana ono. Omwana yeetawuliddwa kimala. Public yatandika kujajinga properties. Twatandika kujajinga nti ono mukyala mubbi, ono yabba simanyi gundi, yatwala ebyagundi, n'atwala ebyagindi, kakati nawana yayagala bino byapa ensonga tutunulidde omukyala. Naye ono omwana omuto amaanyi go gamuweereddwa agamala okufuna obwenkanya. Bwekiba bwekibanga omwana ono ekyamazima yatuusibwako ogw'obuliisa maanyi, amazima proof weeri, kubanga kati ekyo kye tusinga okwetaaga bino ebya properties bijje biluvannyuma nti omukyala asimanyi ono omwana we bamukwata kiteberezebwa okubanga we yatuuka n'asaba Haji kino obutamuwaayo, and ebyo byonna tusobola okubidiscussingako, naye omwana ye aweereddwa attention emala. Ekyokubiri, omusango guno nga public response yaffe ku gwo egenda leetera either obutafuna kye twetaaga naddala ku sayidi y'omwana. Walina okubaawo okunoonyereza okwenjawulo
okugenda ebuziba ku mwana ne ku baana be yali abeera nabo ne ku Haji ali mu kino kubanga kakati nze ekyamazima ekyamazima saagala kujja ku discussinga properties nti omukyala ayagala kino oba omwami ayagala kino simanyi byapa nze concentration yange njagala nnyo ebeere ku mwana kubanga kati mweno game yonna yonna gye tuli ozannya omwana tumulivinze out tugenda okuleetera okulowooza nti either omwana tebaamukozesa oba nga baamukozesa naye nga olw'okubanga ensonga eno erimu interest z'abantu abalala nti omwana tagenda funa fair ruling. Nze kyensaba kiri kimu byonna byonna ebigenda mu maaso public attention gye tuwadde Zurah ku ngeri gy'ayagala okutwalamu ebintu, attention gye tuwadde Haji olw'okumusiba n'ebiringa ebyo, ye attention yemu gye tuba tussa ku mwana ono ofuna obwenkanya. Bw'abanga yakozesebwa eyamukozesa oba engeri gye giri mu kooti obujulizi obunaavaayo ne bulumika nti ddala Haji abonerezebwe. Bwe bunaavaayo ne bulaga nti yamukozesa si Haji eyamukozesa abonerezebwe kubanga mwana muto. Eyo fact tetujja jijjawo bwe mbanga lipooti y'abasawo ekulaga nti omuntu ono abadde akozesebwa kati amukozesezza omutuufu oyo naye tuba tulina omufuna asatu ng'ate walabika waliyo omulala ng'oba omwana ono abadde akozesebwa ate mu bintu ebiralalala kuba kati omukazi y'omulaba alimu embala y'obwaddiira ng'omukazi alimu embala y'obwaddiira n'ebirubiru lwabe birabika biri nnyo mu by'obugagga naye nze njagalako situation ne bwe tuba tulikola discussion eno ebeere ku mwana. Neyanze ngenda kuwa ekisooka emabega kawo baafulumya report e Busoga ng'abaana ab'obuwala it was about school dropouts. Bagamba nti abaana bakwatibwa ab'eŋŋanda ne bateesaganya n'ababakutte ne bitagenda ku ki? Ebitagenda ku poliisi. Emboozi ezo tukome jjuvu gange egenda mu property. Haji taleka agwana kuba mu kkomera. Ate si kulwa property. Tetuwadde mukisa kutegeera. Haji ati agwana okubeera mu kkomera. Oba otegeera? Ffe tusitudde obusungu bungi. Kwanza nina belief Haji naye agwana kubeera mu ki? Nange tufaanagana. Andi gwoyagala abeereyo lwa property. Anti zinedda lwaki njagala abeereyo negerege oba otegeera ekisooka njagala kudda ku mwami Nyanzi. Ensonga ya mwami Nyanzi ntuufu emirundi 10 ku kinne waakyo naye Hajja yagyonoona. Hajja y'okujja mu bino omwana we yamusaddaaka nga mu busiraamu bwe tusaddaaka era waliwo n'obutambi obwabulwa bwe buba butuufu nga Hajja agamba nti nsonyiwa bwe mba nakikola tuteese nkuweemu ennyumba. Kagamba tonswaza jangu tukole ki? Tuteese jangu twogere. Kati Hajja ye nga tagetiye ne bw'aba Haji nga yakikola nga ye si byayagala ye ayagala bya bugagga. Kati Hajja be bano abantu b'osanga nti tweyanza Isman n'ekibuzo kye njagala okukubuuza bw'osanga bakwata ekiwala ekyeru okubanduula banawo gamba naye mu mpeemu nkubanduulu ekyoga nze njagala nnyo abeeru nadda mbuuza bubuuza bw'osanga bakwata ekiwala ekyeru kye weegombedda okubanduulu banawo okwata ogamba nange mu mpeemu nkubanduulu. Kaakati nze nsensinga embeera y'omwana eyayonoonekanga muto eyandibadde akumakuma ne nadda mu nange mukole ki mu mpeemu naye beera tugenda bizuula ddi ng'amakulu tugawadde emboozi eno buli omu tumanye where did we go wrong. Then bwe tunaakonsatika ku mboozi eno ate property agenda kukomawo nga yeekomyawo ng'obujulizi oba kitegeera saagala Hajja abeere sayinti oba otegeera ate saagala Hajja abeere mubi. Njagala tutunuulira ensonga eno nga tugiyisa mu direction y'omwana egyo tujja okuzuulira nti kyeka maama ali mu kamera atukaabirira essaawa zino yatuukako olunaku lumu n'agamba kale bompe ekizimbe eby'omwana wange nja bikola ki naye bwe munaabimanya ddi nga buli kaseera muzuukusaayo kakati yatta obufumbo bwa gundi tunaabimanya ddi nga muzuukusizaayo alina eddagala muntu 3 byonna ebyogerwa bituufu naye
ekkubo erina okuyitibwamu ebyo bijje mu butuufu bwabyo mwana anti takyagalirangako ddala anti galina bba mateeka ge gaagala ebyo Simon tuli wano tudisikasinga ku nsonga za Hajt Zurah ne Haji Ali Mwizera naye tulina ekintu kimu kye twerabidde tibina tubyogera naye kooti ye Kajjansento yagudde already file like omusango like gwatandise so Hajt Zurah nange ennaku yankutte eggulo nga ndaba bamukunguza mu kibuga ng'omubbi we w'amatooke kyabadde kibi nnyo nali wano ngenda kugerako mu property katono nnyo sigenda kulwayo nali wano we twakola paneli yasooka twali mundaawe enkuba yatutawaanya mbagamba Hajt Zurah ayina abantu no bangi muli ba court broker muli ba lawyer muli baani binayo bye nali mbitegeeza ekyamutuuseeko eggulo ku Nassa yabadde n'omwami ye gwayita lawyer era yazze naye mu ofisi yaani ya Balamu ne batamuganya ku bamuwaddeyo ku seconds abeeko kyayogera naye ate kibanga okwogera nga muli mu mpaka z'okwogera oluzungu ekigambo kyotandikiddeko ne kiba kifu kati lawyer bamuwaddeyo akadda akwogera wakawolereza client we n'agamba ate gwe omusajja like, nga byayogera byonna tebikola ki tebirina mu line ya bwa lawyer ne manya nti kati ono be bamu be nayogerako bali eri Hajat bayina naye obusi bwe buzibu twabadde mu kooti enteeka jansi Muhammad Nsereko MP wa Kampala Central najja yenga azze ku defense eya Haji Ali Mwizera kubanga yafuna obudde n'agenda ekigo n'ayogerako ne Haji byonna nga we byatambula Haji n'amunnyonnyola buli kimu n'amugamba nti ebyo nayo byabeererawo nze sayina mu ggwanga ne passport ye buli kimu erage okuyingira n'okufuluma byonna n'abibuulira Haji Haji we yavaayo n'ajja ku TikTok n'atubuulira obubaka obwo Haji Muhammad Nsereko then wayitawo enkeera ngenda okulaba omukyalo oyo Hajt Zurah oba yali ku interview yaani oba ya Faruku ng'agamba nti Muhammad Nsereko amutiisatiisa teyamuwadde budde kugenda kumumiitinga nengamba nti kati nno Hajt Zurah yali nsisinkano yaabwe gye baasooka ne Balamu oba yali tannaba kugenda wa Balamu ndowooza yali agenze oba ewa Nakiwala kubanga Balamu yakagenda omulundi gumu ndowooza gwabadde yali ku poliisi ndowooza ayina bwe yali agenze ekikulu atambula nnyo ali Nakiwala presidential advisor ku nsonga z'abaana yali minister so twamala okulonda ne bamukyusa yamuyita mu kapasiti ya muwabuzi si ngeyali kakati ensonga za Zurah tuzoogerako olunaku olwaleero ne waliwo ekintu ekirekeddwa ebbali ekisookera ddala kino kyengera okukosa Simon wakiŋŋaanako okukyogera naye balusikino bangi mu musango guno ogwa Zurah kitegeeza ki ekyo tugende maaso ojja kukitegeera nga nkinnyonnyodde naye nga kyo ekigambo kiwulire bakiyita balusikino bangi kiddemu bakikunnyonnyole mu musango gwa Zurah kubanga nalabye abantu amu nga bali mu ofisi ya Balamu nga Balamu agezaako nnyo okulaba ng'ayagala awulire omukazi kikyagamba n'omwami kikyagamba naye nga balusikino abo nze ndi ttiimu mukyala nze nazze ku lwa musajja bayagala kuyisaamu nnyo amaloboozi okitegeera okulema okuwuliriza kiki amazzi amatuufu wawe gali nali wano ne mbagamba nti Hajt Zurah oyo n'omwami w'oyo Haji Hamisi Kintu babeera bonna okumala ebbanga era yamuzaalamu abaana baali bawerako abaana n'abatwala ku DNA n'akebezaako be yakebeza n'asigazaawo bana abaana abo be yasigaza omu n'afuna obuzibu n'ava ku kalina n'agwa bino nabyogera ataatufuna ojjasobola okuddayo n'obiraba n'asigazaawo basatu kati awo yasigazaawo basatu kwe kujja okufuna Haji Umaru Swadiki mutebi w'omundeeba ne Makindye n'amuzaalamu omwana omu eyo we yavaayo kwe kufuna Haji Ali Mwizera n'amufunamu babiri sagala kwogera muwendo gw'abaana ne Hajt Zurah mukyala muzadde naye nze kyannumye nnyo nnyo we twabadde mu kooti nga byonna biwedde omukazi bami nga tasobola nakweta kuba namulayo kalina waggulu ng'anoonya engeri gy'ayinza okufulumawo like ave abantu nga bataamye bugo nendowooza ati okay maybe kibadde just kyakaseera awo nazemu okumulaba ng'era ali ku TV emu
annyonnyola ebibadde ku kkooti na buli kimu nze mba ndowooza emisango gino gigenda mu kkooti kkooti kubanga bantu mu kkooti yagambye yeetaagayo weeks endala 2 paka ngenda kuzomezi 13 Novemba okunoonyereza obujulizi obulumika Haji oba yakwata omwana oba teyakola ki oba teyamukwata. Kati emisango egiri mu kkooti omukazi era n'asigala ng'akyagenda okukola appearance ku YouTube nawa okukakasa. Simanyi ssaawa zino Haji tekikyakakasa. Ekyokubiri abamuliko bali boogambye be tuyise erinnya eryo basusse abali ku Hajati kubanga n'abalabye balusiki nabo benkugambye ono agamba nze ndi wano nze ndi ku saidi ya Haji si bannamateeka n'omwana Nisha teboogerangako naye bali mu meeting za mwana berangira okitegera bali mu meeting tuli mu meeting ya Minister Balamu twetaaga okumanya ekintu ekituufu kiki ekitambula ogenda okuli oli ayisizaamu eddoboozi kyekyo Balamu gwasinga Museveni yeebala okulonda ngamba kati unayogera ki beba lusikino bebo ngenda okuli oli alangidde munne simanyi Tiinti teyanoga okitegeera ne badda mu mpaka za Tiinti ani asinga Tiinti bane nasubiddwa meeting esasa kakati banaye Haji ali wali yannyonnyola beba lusikino bakubako batya ebyapa akagambo ng'okagala nnyo Haji ali mu kunnyonnyola Balamu ebyapa omukazi yabikujjako atya ne baleta kigambo mother title nondabira okuggula na mu ofiisi kati omunaga asimanyi mama ate yazaala ebyapa kugambo kitegera ng'ani agamba bw'ati omu kwaba ababaddeyo mu ofiisi lwaki omukyomwoga kwabo setumanyi awo ojja kwambalira leka Surayo lwaki Sura abawagizi bamenya obutebe muleka yogere sinjogera nsonga nga yabadde abawagizi bamenya obutebe muleka yogere ekyamama w'ebyapa njamwogera akansooke mmalirize ensonga yange akati waye asina kintu ayogedde mama w'ekyapa sayimo protectinga gena maaso host yali kukiri ekigambo kyewayogedde kyafiiriddeko alese kyegedde nga bwe yagala Hajt Zurah tugende mu maaso enda kumwogera Hajt Zurah nze mbadde njagala weeks zino 2 ze bamuwadde paka nga 13 obujulizi abuleete tuleko wansi ekyokubiri ekisooka awo wenyini ne mu state gye tulimu essaawa zino Haji bamukwata mu bukyamu sayimo obwango ononzigulako omusango ogenda okuntwala mu kkomera soko kunganya obujulizi obunnumika akagufuse muze gwa Uganda kati okitegera soko kunganya obujulizi obunnumika nti omusango nagukola ki naguzza naye omusajja ne bamusookeza ekajansi ne bamala simanyi ne bamutwalawa kati ali kitalya like ali mu kkomera naye kakati tugenze ali kigo tugenze mu kkomera naye ate ne yamuwaabira tumusaba obujulizi obwasibya Haji agamba nti ate obujulizi tebukola ki yazzaako akaalakaala n'ekikutiya oba ekisimanye ekisuuka mbukuno kwe beegadangira n'omwana yagitutewa Balamu yagambye enkumbi agente yazze nayo Balamu namugamba genda ekibuli wali aba forensics bajja kebera bamanye kati ne Zurah ne agende kati ekisookera ddala kati ekisooka yabadde atutte kyaki kamalirize ekisookera ddala Hajt Zurah yajja mu kkooti yajja eri abantu ng'ayagala bwenkanya omwana we yakabasanyizibwa n'okusinza ku mboozi nze ng'egye mbadde nzigoberera kigambibwa nti omwana ono Nisha yatwalibwa Zurah yafuna mukwano gwe oyo bago bayita kazi obago bayitani simanyi n'amutwala mbu atwala abantu ebweru Zurah namugamba nange nina omwana mukola ki oba otwala abaana nga watwala n'abagundi n'owange kola ki mutwale munakola ki n'amutwala we yamutwala babakwatira simanyi ku border ya Mexico mbu okumuzza nga byetaaga mu process na wano okumutwala byonna namba omusajja yamutwala agenda baliramu nga ziri mu $6 loza ze milioni nga 16 17 Hajt nga taziina Hajt by then yali Sudan ono yali mu kkomera agenda okudda amalawo naku nga 2-3 abuuza omwana aliwa Nisha nga simulabako
Hajati nga mbuza yasooka nambuza olunaku olusooka Anisha wali naku 2-3 nnya Haji nakanduka ku ddoboozi omwana Anisha gwempeerera aliwa natandika okubeera naye ng'alina omwaka gumu omwana nze mulabiridde nze mukuzizza nina obuvunanyizibwa obubuuza omwana Nisha aliwa ko maama we nina mukwano gwange bamuyita gundi yamuntwalira e Bungereza yamuntwalira mu Amerika kubanga atwala abantu atwala n'abatali babe biki ko Haji nagamba naye mbweri gye bamutwala nga Hajt Zurah yagamba mwizerwa era gye bamutwala tebyatambula bulungi omwana wange njagala akomewo ali mu kubonaabona ne kati bana bamutwala bamukutenga ekizibiti bagala nsooka mbawa $6 naye siziina Haji yali ava Sudan ebyo abigamba Muhammad Nsereko eyamutukiridde mu komera amugaa ati tulina okusasula $6 Nisha akomewo we tuba tusasudde $6 bali bamukutenga balinga abamuwambye era sente ezo kigambibwa nti Haji hali yakola ki yazisasula nembe mu time eyo eyokunoonya $6 kigambibwa omwana oyo weyafunira obuzibu obwo obw'okumukabasanya kati awo story nawo weeri kati wano mukudda simanyi kati wano amaloboozi ge twawulira kakati tonswaza biki Hajt Zurah yajja n'atugamba nti omusajja oyo muyaga anywa enjaga simanyi akwacha okitegera kwe kulya enkoola asiba taxi ebintu bwe biti ebyo kati ebintu ebimu ku musajja omusiraamu nga bw'otyo ekintu ekyo kiba kyonoona obusiraamu n'ekitiibwa kyo omusajja alina abakyala abasukka mu omu kisoboka okuba nga mu oli eyo gye yakola nga yegayira Hajt Zurah nti tonswaza tokola bino byonna jangu tuteese kisobola okuba nga obuzibu bwava ku ekyo ekyokuba nti yali agenda kumuswaza nti akuba essada obunafu bwa Hajt Zurah lwaki obujulizi bwe mukadde kano tubukubamu ebituli nga ne kooti yagambe yongera obujulizi buno bwoleeta tebu nedda oludda oluwaabi ekisooka lwasabye obudde ze weeks 2 oba otegedde bulungi awo oludda kitegeeza side abarepresentinga Nisha ne Hajt be batannagira si kooti egamba nti muleete recommendation ya kooti eri nti n'omusango ogwo tegusobola kuwulirizibwa mu kooti ento gwina kwongera mu kooti ki mu high court so tekirina weekiri mulamuzi gamba nti obujulizi bukola ki naye kiri ku ludda olukola ki oluwaabi kyokka ate era n'oludda oluwaabi ogw'omusango si civil state yeguhandoli nga kitegeeza nti Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azzemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Bannayuganda nze mbasaba ekintu kimu tuleme okukyamuukirira ku lwa Zurah kuba kati Zurah bambi ebimwogerwako bingi nga ye omuntu. Ababbi bamuyita omubbi, bamuyita eyawayiza Haji, bamuyisa ebintu bingi naffe kituluma ng'abantu okulaba nti omukazi omukulu bw'ati bamukunguza mu Kampala ng'omubbi w'emmwanyi ekitali kituufu. Ekyokubiri kiki ekyabadde kikujja mu ofiisi ya Balamu? Kwanza ndi sure nti we twabadde mu ofiisi ya Balamu awo ng'amaze okukitegera nti ebyapa byamuvudde mu ngalo kuba yabadde surprised
namwe mwamulabye ng'omusajja amugamba nti nze ebyapa nabi gye wabitwala okubiteeka bakuweyo miliyoni 6 nze nategereganye naye nanziza ebyapa byange era sikubanja. Zura nalabika nga avuddeko enviiri ku mutwe. Era we twavudde awo mu office teyanywedde wadde olwende lw'amazzi, teyanaabye, teyakoze eki, yagenze direct. Sula mu kibuga banaabira side ki? Zura asula bweya. Weyandivudde mu office ya Balamu yandigaye kasoke nzireke waka nundi emeka jova obadde nodde wakanona bano okomawo. Era kisinziira ati kati kyekyo kyenkuga nti waliwo press ekuyitirirako agamba teyafunye wuzu. Ne wuzu yali teyetagisa. Kale yandikyusiza olugoye kale. Gwe zizo zikyusiza mu kibuga. Simon onzizika. Nawo ozizika. So kamalirize kale. We twavudde mu office ya Balamu ng'amaze okukitegeera nti kati ebyapa bigenze. Sifunyemu. Nze ebyapa nali nabitereka ng'omusingo. Nasa n'agenda akole ki? N'agenda kati naffe kye tutamanyi. Ku nasa abagende balina kugendayo nga bagenda. Teka amaguka ati. Nemanya nti kati wano waliwo ekitali kituufu. Either balina oba nga balina photocopy z'ebyapa nga bazze kukolamu photocopy oba nga balina endagamuntu ze bagala okukola endala okitegeera. Kubanga n'abantu we bazze obungi. Abantu abazze mu bungi bazudde nti adazze kukola ki? Anti kati we yazze bwati n'atuula bwati ku gundi ng'omanyi nti omuntu yenna yali yagenzeko nze ngendayo ku nasa ngenza okuba ebintu byange. Okuba ebicupuli. Si bicupuli sayimu. Ekigugu musango. Ate obanga otudde wano ng'otukakasa nga byaddaza okuba ebicupuli. Sigamba nti yabaddaze. Naawe otera okugenda ng'ozze okuba ebicupuli. Nedda. Nze ngenda nga ngenza okukola bizinensi zange. Naye kusinza Hajat ngeri nga we nkugamba nti pressure nkugamba omusajja yamukubye ekigambo wali eri. Okitegeera. Maliriza. N'atunula bwati nga mutufu naye mukazi amaziga gabula kukulukuta nagambye byapa biyinvudde mu ngalo. N'atambulirawo straight kubanga wabala mutwavuddeyo sawa zino zabadde mmeka 7 8. Nalinyirawo ka boda ne looyawe. Ningamba bannange Hajat Zurah kino kyaliko agenda kukiggusa atya. Kuba kati anoonya bujulizi anoonya ki? Kati kikuza ku kiri eri nti bano abantu abamuwa amagezi abamutambulirako kati dawano. Muleke Hajat abeere akole byalina okukola mu budde obutuufu. Otherwise eno mumukubira essimu simanyi kakati nze nina okuvuga nze nina okufulumya wano kati nze ndi timu Haji fe twagala mwana simanyi nishe bannange balusikino mwefuge tweyanza kasi wamaliriza pozi. Uganda enyuma ne ku nsonga za Haji ne Hajat twazifuula nsonga za Haji ne Hajat. Naye eyaleeta sipaaka yali mwana. Kyova olaba mu Uganda ebintu ebisinga tuli reaction ate era tetubiyigirako. Vidiyo yasooka yakolebwamu ensobi Hajat we yagenda ewa Lufikalibala. Okitegeera? Emu ku nsobi ennene ze baakola kwe kwata omwana ne bamuteeka mu cross examination ne munnamawulire ayogereko eri abantu. Eyo yali nsobi. Abamateeka bonna bandibadde bakimanya nti omwana oyo yali yeetaaga protection okuva eri maama we ne taata we kubanga bonna baali bamulemereddwa. Waba yakwatibwa under the watch of abakola ki? Ababiri. Kitegeeza bonna baali bakola ki? Bamulemereddwa. Tukimanyi nti abantu we balemererwa eva banoonya ebyokwekwasa oba okwatira ki ebisubi. Singa gavumenti yali serious nga ddala efa ku ddembe ly'abaana yali ekwata omwana ono kuba kati ye primary witness mu musango guno n'emujja ku babiri bonna n'ebaako weemussa ne tutagamba nti Hajat yamuzza ebbali n'amutiisatiisa oba famire ya Haji yamuzza ebbali n'ekola ki n'emutiisatiisa. Naye olwaleero abali mu musango guno nga state yeino guvunaana primary witness waayo aliwa. Bwe kibanga amawulire gavuddeyo ku Haji ne gagamba Hajat ne gagamba ayizo bamufere ayizo bakola bwati ne bwati kitegeeza obulede amaze okulaga incompetence mu kino. Mwabagamba nti mufaayo nnyo ku ddembe ly'abaana omwana mumuprotectinze ekimala. Okitegeera kubanga ebabanga basobola okulumba Hajat we batyo mu street kitegeeza n'omwana kennyini naye tali katakola kitali safe kubanga bwe banga baga Hajat yawaayiriza Haji abantu nga bwe balowooza kitegeeza gwe yakozesa omuwaayiriza ye mwana ne kati ekyebuzibwa omwana ali wali mikono ki bwe kibanga ono abadde nga amukozesa okuyisaawo obulimba bwe lwaki tamuggyibwangako ssaawa eno kuba omwana oyo okumugyamu obujulizi obutuufu asaana okuba nga aggiddwa mu mikono gy'abano okumanya atirisita emyezi ng'ebiri afiiringe na safe abe ng'asobola okuba ng'asobola okweyogerera nga talinaamu compromise z'abano. Naye kati olwaleero ayinza okugamba bwe ngenda agende sitimaamu okwo okusula wabweru
bwe ngenda agende sitaata ate bamuzza nkoze ekimpedde kati mmwe abakuuma eddembe ly'abaana abawamu nga temunnatukubira kerere nga temunnayita Haji ati simanyi ate no presidential advisor amuyise simanyi ate oli minister amuyise simanyi ono amuyise mukakasa omwana wali ali safe singa omuntu aba yamulimbisa n'amukola ekikyamu ng'alaba ayinza okuyiwa ddiiru ye oba singa bali abafamily abakkiriza nti omwana ono akwesa okulimbirirwa muganda wabe nabo bamukola ekikyamu kitegeera kati incompetence weri ewasookera ddala Haji ati yakozesa omwana neyali amukyaziza ne bamuggyako interview eyali teetaagisa ate still ne mubalekera omwana oyo ng'ali mu mikono gyabo awo tuba twakola ki tuba twawaba okitegeera olwaleero eriyo ebintu bingi ebijja ne biyamba okuimprovinga kebe justice system na ne babikosanga example mawanga amalala bakikola ne baga ati okusinzira ku musango guno ebyagulimu ekimu ku kyabuza obujulizi kyali kino na kino okitegeera kakati okwewala ebintu ebyo tukyuse mu tteeka ly'abaana singa omwana aba afunye obuzibu tuteekewo embeera bweti ne bweti byonna tetuli mu binoti nga tuli just buli kimukola ki buli omu kufunirako mawulire okitegeera ekifudde abatukulembera abazibu b'ekifudde gavumenti ya President Museveni enzibu nti omuntu asobola okujja mu office ng'alina competence asobola okukola ekintu naye n'ateekebwa ku pressure y'okukola ng'eyaliwo Honorable Balamu Omusaango yali agulese gugende mba amateeka munno oli yava mu office bw'atandika otutuuza obukuukulu nga buliko akantu kati naye n'aguyita minisita omulamba abayise mujja abalungami naye nga temusobola kumuwuliriza muli mu kumuyisaamu nkwawa muli mu kuba kerere muli mu kwerangira ddagala gganda imagine natuuka n'okubasaba kati ninyo lubega natuuka n'okubasaba musirikeko mumuwulirize naye nga mwenna mukkiriza nti we muyingiridde ofiisi ye is a supreme okummwe mwenna asobola okubakola ki ne muleeta ensonga za national ID ekyo mukyala fulufiga yakireese Honorable Balamu n'amugamba ogwo omusango gw'olina kuba whistleblower just leka nnira ekole ebyayo okitegeera naye omaze okufuka whistleblower kati n'ono gw'olopera takimanyi sikosani ya Balamu okumanya ebyaki kyannira era muba mwandiyagadde nga contest yammwe eri ku ndagamuntu mwandibadde mugenda ku ofiisi za nnira kakati kaseera kano mwapetitioninga nnira oba bikyali ku Nasarodi tubikayanako ku kkubo bw'oba wagipetitioninga then gireke ekole ki gireke ekole okitegeera mutuuse mutandise okudisikasinga obujulizi tisimanya akikole ki nga ye abagamba kimu mukitwale kuki OCSID akikole ki abe nga abitundulamu kino kyonna kikulaga nti ne Honorable Balamu yabadde akimanyi nti talina tteeka lyonna oba mu kyonna tewali kyabadde kyetaagisa kuyita musango guno yabadde pressure ya public okuguyita kubanga waba yabadde tasobola bba solution yonna nga buli kimu abajuliza kitegeeza bano babadde balina kugenda Honorable gye yabadde abajuliza si wuwe kati omusango tususse okwagala okuggyako akantu public sympathy n'amawulire bano abantu basula babadde ayogerako babaddemu awe ewa Honorable Balamu ono bwagezaako okwogera naye era nakyo kyakulaze ate nakyo kyakulaze nti nabo basiŋŋana mu maanyi eriyo obwedde ayogerera eri obutini ng'eba mu blasting asirika kitegeeza akimanyi nti amublasting alina waakola ki alina kyamusingako wadde nga bonna bazze kuba kwe bakola ki sayidi ze bawagiro kitegeera so tuddeyo ku nsonga eyaleeta Hajati mawulire yajja kunoonya justice yaki ya mwana ebisigadde kati tukkirize buli amuyinako akakuku amuwabire independentire Haji genda omanye ensonga z'abaana gye bazimalira genda omulopa omusabe abaana bo mwaba abannira mugende mumuwabire mumanye ebyo gye bituula mwabagamba nti yanzitira obufumbo mugende mu kooti ya Kisekwa buli omwage abebyapa buli omwagende gyakola ki kati wano tusigaze keesi emu gye tuhandolinga kituufu omwana yakozesebwa oba teyakozesebwa tukwate omwana tumugye mu mikono gy'ababiri abeere ewantu wanaafiiringira secure nti waalituukira okuggibwako obujulizi abe nga tali influenced by either side ya Haji oba eya Hajati state temulya buli bunyeebo olw'okuba nti simanya biki obujulizi obuyinza bubaawo okutwala omusango guno mukole n'obuvunaanyizibwa bwa mukakasa nti muprotecting obujulizi omwana asobola okujja mu kkooti n'akubwamu ebituli ng'ana naagira byatategeera lwaki ali mu conflict of interest nti ali wakati w'abantu babiri abamuyinako obuvunaanyizibwa ono abadde amulabirira ng'oli amulabirira oli maama we ono kitaawe muto amaze nabo ebbanga okitegeera kitegeeza ateekeddwa okuggibwa mu bbo ne tuddeyo tutunuulire nnyo ensonga y'omwana omwana waaba yayonooneka nga yakozesebwa ng'eyamukozesa si Haji naye akola eki n'amanyibwe kubanga tulina okwadressinga ensonga y'abaana batandika okukozesebwa nga bato waliwo nno nekyokubanga bo beekozesakozesa nga beesanzesanze naye abantu abakulu beeyambulira abaana ne babeebakako omuntu omukulu yenna
eyeyambulira omwana oyo neyeebaka kwabo waaba wali ffe tumumanye tumusaleko kyonna kye tunamusaleko amaka okitegeera kati eyensonga naye ekoleki era tusetinge president nga tugisetingira ku nisha nti bw'oli ebakanga ku mwana omuto obujulizi ne bukuluma kati bino bikyuseemu byaki ebyaddala okitegeera ne tuli byaki ebyapa byova crowdies omusango bino biki interest za Hajt ng'omuntu weebuuza ayagala ki oli mu kamera ozungira mweno kyekyamukozesa ensobi ewannakiwala kuba gwe weebuuza yali agendayo ng'agenderayo ki gwe bagambe ensonga ziri mbannamateeka omaze okugenda mbannamateeka naye ate oli ono bw'ayogera n'omuddirako ka YouTube channel oli bw'ayogera n'omuddirako eri ogenda kufuna otyo obwenkanya nga obutadde mu public court nze public court nagijjamu obwesigu okuva yalema okusala omusango gwa Bobi Wine guno gwe musango gw'okubiri ogugiremye osala Bobi yajja n'agiteekamu obwesige n'agamba omusango ngugye ngutute mu kooti y'abantu gwagirema n'ogwa Hajt gugiremye gujje mu kooti y'abantu oguzze mweri obeera omanyi nti otegesa obujulizi bw'okitegeera neze nja kusaba ekintu kimu omwana nisha bwe kibanga yakozesebwanga muto kitegeeza bazadde be bonna bakuvunaanibwa bamulemererwa okuwa obujulizi obwetengeredde alina okugibwa mu bazadde be ateekebwe mu kifo wanaafiiringira secure okumala akabanga abe ng'asobola okwogera nti ne waaba naaba ateekeddwa okugenda against maama we oba ateekeddwa okugenda against taata we ajja kikola nga tali mu kutya ne gye mukoma okubanga mumulese mu mikono gy'abantu abaagayaala n'atuuka we yatuuka kati olwaleero bamufudde ekisekererwa mu public nti bakwata ensonga ezaali ggwereddeyo ne bazireeta mu public ng'ate bamaze oziteeka mu mateeka kati omwana ali awo mwe mulina ebikyo kye mutannabuka singa mu nsobi emu bwetisayimu ekifaananyi ky'omwana oyo kirinkinga ne kigwa mu bamawulire oba mu babbuloga bano abaamaala batamategeera byakukola ne batandika okukitambuza oyo mwana ekintu kigenda kuba kibi nnyo gy'ali so tulina kyase mu protecting nga obudde bukyakola ki bukyali okusinga okulinda eri gye binayonoonekera ate ne tudda mu byekisiru omanyi ffe tumanyi ebintu by'okwegumyagumya n'okusonga emunwe nti gundi yakola ensobi gundi yakola ki gundi yakola ensobi okitegeera tuprotectinga omwana tuddeyo ku nsonga yayakwatibwa oba teyakwatibwa tweyanze naye nina nekirala kyendagala olowoozaako abantu baffe aba bulijjo naddala nga mufunye challenges lwakuba ndowooza nelikomete nilwosolooziwa nawo wazibu but I think twetaaga tukoleyo PR consultation firms nga oba olina ensonga yo nga bw'ogenda ewa lawyer n'omubuulira omusango gw'olina n'omubuulira ne approach oba ontegeera kubanga kyeka mu ntandikwa waliwo ebigambo ebyakozesebwa nti ebigambo ebyo bitandika oli wagenda nabikompera nga natabisangayo aggwamu amaanyi nomayiza nga ensonga yenafuyiziddwa kati Hajt mbigambo mu ntandikwa yalina ebigambo byakozesanga binene nti singa bwina akakasa nti nabaana yagwa talabikako andika kati ekyo kyekimu ku bintu ebigenda okuleetera omwana okubanga tafunye justice oba kitegeera olaba nze ntera nnyo okubeera mu kooti nendaba buli detail ey'ekintu ky'oba okoze in process ey'omusango eba egenda kubeera on file mu kooti buli interview gy'olabye nga oyo omukyala agirabikirako balooya b'omusajja bwe banaaba nga bali very smart bagenda kukwata buli interview eyo bagidownloading bubeera obujulizi obugenda okukozesebwa mu kooti and of which bwe biba nga tebikwatagana kiba kiteeka mu musango guno mu kubeera nti mudyekedyeke okubeera nga basibisa Haji ekitegeeza omwana aba tafunye bwenkanya kati obuzibu bwa maama nti maama buli kannaku abeera mu kamera ate buli lwajja oluusi ebintu byayogera bibeera contradicting wawulira bwe baakebera omwana nga ye agamba nti omwana bamukozesa nabaana nevaayo ono ate agenda okuddaga nti nabaana teyakola ki kati bwe banaagenda ne baddamu ate ne bakola ne bamukebera ate bupya nga tekibangawo ekitegeeza obujulizi bufu ebigambo ebyogezebwa mu kamera tulowooza nti biba tebisobola kukozesebwa against you kale tuwe tuyina olutalo lwabaki do we need to talk about it tugenda ogere kwa mito tuvuwa mito tumwogerako kikyana tugenda mwogerako kya mito wa highlight tumuyozeyoze tubayozeyoze ne kenzo yabadde mugundi yagenze mugundi terenga sayima yogedde ku nsonga ya PR okubanga ezannya abantu abantu manyi n'abayimbi b'eggwanga PR mujja n'obusungu
jangu bakogoyogera mugambe kyamazima kibwe kiti naye approachinze ntya but maybe nakijja kujja with trust waba ontegeera ngowesigika waba ontegeera so I think abamawulire bafa nendabo sana naffe zitutawanya abamawulire trust omuntu atuka time kati baba lawyer ba establishing a desk sezo PR firms ziri serious jeziri era mu Uganda waliwo kye bayita PRAO Public Relations Association of Uganda guno mwaka Paul Mwirigi vice president oba yafuuka president waayo jeri era bakonganya ba PR professionals abenjawulo ne babateeka under one umbrella company ziri serious zikola ziri lwaki buli farm yonna buli brand yonna yetaaga public relations abazikola be bakolaki abazikola gye bali era no mukerere yaffe tebabeerayo okitegeera kakitegeeza olwedde waliwo eziriwo tekitegeeza nti omuntu ali mawulire alabikire nnyo mu kamera nti ye mugezi mu PR kati ffe tuddukira eri alabikire nnyo mu kamera nti ojja kulaba for example hadi ati ayinza otutunuulira for example Rufika Libara n'agamba olaba ali mawulire bw'atyo ng'amazeemu ebbanga kitegeeza abikolaki abitegeera okitegeera naye ye Rufika Libara ye pulizenta nga ye kyafokasinzeeko si PR practitioner kwa PR omutuufu alimu n'okuwandiika kungi kati ye wa mutunulira olwokuba ali mu kamera najja lyakola kijali n'amwebuuzaako ono naye n'amuwa okusinziira ku kya kamera okitegeera kati ffe tutunulira muntu ani amanyikiddwa ani ali mu kamera naye kugambye n'abayimbi PR abookya eri abayimbi PR berekeza mu bulamu abakazi amazima bagatambuliza mu bulimba ng'omukazi wa mukozi bukozi bwoti n'atambuza luyi oba okitegeera kubanga akimanyi nti bw'anaagamba nti yangalulidde tebagenda kiwaki gamba n'ebya Shiba wano byebamugira mu mmotoka byali bya ddala so kakati problem gye tulina mwene gwe guno omusango hajja talina ebigambo byatakyasobola kudefendinga oba okitegeera byeyayogera mu interview yakola ki naye ate kiyinza obutajjaawo ntandikwa ya mboozi ki eno kati ndowooza naffe ate abamawe we need to be cautious because kigenda maiza kizze waffe nti do we get time ne tutuula n'abantu abo nga tetunnayogera oba okitegeera nti oyinza okujja ng'olina ng'omuntu alina emboozi entuufu naye nga munyiivu nnyo nti azze olaba emboozi ya busungu nnyo ng'ekyamazima etambula naye nga singa omwongeddemu olunaku nakakkana n'alowooza najja n'akuwa ekituufu oba okitegeera so kati ffe tuyinza okwagala okukolagana n'abantu abakolera on emotions naye nga tumaliza kikola ki kubanga obuzi bwe tugenda okufuna singa Haja ava mu kkomera awo nga ebigireeteddwa n'ebigambo ebyetoozeza ku Haja tibye bijja Haji mu kkomera omwana jjaba tafunye justice Haji alina kuva mu kkomera nga tumaze okufuna omwana ekituufu nekizuulibwa n'avaayo nga talina muki msawa wigundi ento jikomi wano ite tugedde ku sultani sultana mbadde nsaba ngera mwami Kasirye akyogeddeko lwakuba nti gavumenti yaffe weetuuse kati oli ne bwakuvuma obuvumi nti olinganga Uganda abakuvumye nnyo nedda in fact oyo omwana yali badde bano ne bannakiwala abakoze bampaane nga byamulemu obwedda baali badde bakozedde omwana n'agenda mu nsi nga Tanzania ne bakumukweka eyo oba nga Kenya n'abeera eyo ekirala kati Zurah yaleese n'obuzibu n'erinnya Zurah gwokimanyi kati eri erinnya ne bakubuuza nti mother's name n'oligamba nti Zurah ofuna obuzibu kati n'erinnya lirina kutereka tukyali ku nsonga oba ali ku ntalo yakubbira mwannyoko musajja nedda wadde ndiko obusungu bwange sikigaana oba olidde oliko obusungu bwo tosobola kwogera ku Zurah kalungi ani nesaba tumalirize kati obadde oleese kiri eri nti Zurah yabba bawani wa sister wange wasenga Amida kati wamma kwe kusimba evivi bo nedda sija agonjyo kati abbye wange enzekka era abasajja bonna bonna agenda ne Zurah anyirira